It is the final channel, Zanelax at SPV Graphics. Kaso kentekeyo mwana mulenzi ono ali Dubai. Fani waffe ku final channel era agoberera n'abana ensonga. Kyemmanyi muli bangi naye abamu temunnakola bu video. Gwe kakoleka video nze nja kateekayo. Yeah, this is the final channel. Amanya n'eddoboozi ze Mulwana Richard okusinzira wano e Dubai. Bakyali bange wonna ba asola bannange mwena gye muli abali Alukuseis, abali Deira, abali Dubai, abali Sharjah, Saudi Arabia, Oman, Afghanistan, Arukuz. Tewirabira kusubscribinga the final channel. The final channel, big up my brother. Kantumireko bakyali bange mwena benalinga nabe Kampala, Ajatiza, Eddie Nsubuga Mulwana, Bosco Kizito Mulwana, Mama Vero, Kalemba David, bakyali bange mwena ba asola bannange. Tewirabira kusubscribinga the final channel. Buli wogisanze wonna subscribe tujanjabuze ekintu kya muvubuka munnaffe tweweeyo tukijanjabuze. My brother, big up. Aha, kati kayola mugimanyi Kira Motors. Kira Motors ezevaayo ng'egambe ekole motoka nenjo motoka zeekola ze ziri ezaalagirwa ezibeera mu firimu nga zisingako ne ku motoka zetuvuga wano ku luguudo e Uganda. Tugamba wai bazikola batya basembolinze bazikola bonga bavaayo batugamba bazikola era nga bafuna funding ey'enjawulo okuva mu gavumenti okole motoka. Nze n'ekintu ekyo sikkiriziganya nakyo. Yes, twagala enkulaakulana naye tuba tugenda ku investinga mu kintu tukola ate kintu kiri impossible. Oyinza okuŋŋamba nedda Uganda naye esobola okukola emmotoka. Kale katugambe Uganda esobola okukola emmotoka n'ezitundawa okujjako nga bagenda teekawo etteeka mbu nno temuddamu ku importinga mmotoka mu Uganda tugulenga za Uganda kuba tosuubirayo nsi ekulaakulanye kugula mmotoka kuva Uganda naye tubanga tuzikola ekyo tekisoboka. Akatale ako kali occupied, there is too much it demands okubanga okole emmotoka. Kiringa oli okujja n'agamba waliwo wano mu Uganda abantu abeerimbanga nti bakola ennyonyi. Nze nenvangayo ne ngamba tetusobola kukola nnyonyi mu Uganda. Omuntu ow'obwongo obutalowooza nnyo bakuyita kwefumitiriza. Uganda ne weekola ennyonyi n'ebuuka okujjako ng'egenda gikozesa mu Uganda mwokka kuba kampani z'ennyonyi World Powers ziri runninga. Kati gwe n'okola ennyonyi nga ebuuka mu butuufu ng'ebuuka ejja kubeera made and used in Uganda. Olwaki airlines ziri ez'amaanyi oba n'akakiiko akafuga ebyentambula z'ennyonyi mu nsi tezisobola bawa license kubuusa nnyonyi. Naye n'olaba omuntu ti president ageze n'alambula abakola ennyonyi nga ndabira ddala bino bye twazannyanga okukola emmotoka ng'oddira obukyokolo oba empumumpu n'ofumitamu nti nkoze ente. Uganda bye bintu ebyo eby'ekisiru byebeeramu. Tukoze emmotoka, tukoze ennyonyi. Nze kasitampulira katemba waatyo nti tukoze ennyonyi. Osobola okukikola ekintu ekyefaananyiriza ennyonyi oba ekyefaananyiriza emmotoka naye ogenda kugitundawa okujjako nga mukola bintu ndino bya mu museum. Kugwe ali ku final channel anasobola okugula emmotoka made in Uganda. Ekisooka bw'oba tonnasobola kukola kampani ekola luguudo ne lubeerawo myaka 10 twalinanga abasajja bazimwe simanyi ezo kampani gye zaalaga ebintu ng'ebyangu ebyo bye twandisookeddemu ne tumastaringa ati oyo omwangu nti mu construction Uganda ya tabu nti zimwe ekola enguudo za Uganda zonna. There is a lot of money there nga tusobola ozigamba nti sente zino zetuwa Abachina otukolera enguudo ze express highway baani ezo zi flyover twandibadde tuziwadde. Kati zimwe yandibadde yakola enguudo ezo ng'akozesa baana ba wano ku sente eza gavumenti eya wano. Ne gavumenti tesobola kuwa muntu akola nguudo sente ewambwa akola ennyonyi kuba akimanyi ekyo tekisoboka. Temuli makulu omwo mu kukola ennyonyi kuba n'obwokola ennyonyi teri nsi eyinza kugula nnyonyi ya Uganda. Gye buvuddeko waliwo amawulire nga bagulawo kampuni y'amasimu mu Uganda. Akasimu nga ketuli okufulumya kakabiriiti. Kale kampuni kituufu naye obusimu obwo bumapeesa bukabiriiti mu nsi yonna babudibya kuba obusimu obwo tebusobola kubeera tracked bulungi. Kitegeeza ensi gy'ekoma okulaakulana essimu erina kuba nga kompyuta
kati bw'otandika okubeera nga okola akasimu kakabiriiti ebyo nze bye ŋŋamba. Uganda batugamba tusinga nnyo funa ssente mu byabulambuzi na mu byabulimi. Senga omwana avaayo n'agamba akoze ekyuma ekikamula juice mu miyembe oba mu lumonde oba ekikaza ebintu bwe bityo, there you can understand government to invest money in. Okitegeera kuba manya supply weeri, demand weeri, ate awo we have trust nti nno n'abazungu tusobola obbaguza emmere. Okitegeera kuba tunakozesa chemicals nyingi nnyo, ebintu byaffe ebiri original tebiri so organic bino bye bakola. Kwegamba awo ndaba nga tulina comparative advantage mu competition. Naye okujja n'onteetere oguboozi nti sebo njagala onfunireyo obuwumbi 2 nkole ennyonyi nkuwa buwikikoola kya ffene na oba katikaalu eyo ne nkugamba dduka omaze okukola ennyonyi omaze okukola ennyonyi yeeyo Uganda Airlines. Kati nze bwe nti owendaba aba tekinologi basobola okuŋŋamba. Waliwo omusajja bamuyita Moses. Omusajja oyo akola inverter, kintu kya masanyalaze. Omuntu waati osobola omutegeera inverter kintu kyangu. Even the demand weeri esobola okubeera wano, it is enough okubeera nga sustaining a company. Ne twakola emmotoka awo ne tuteekamu bebekulu Nandru Mwenda ndowooza nti balambula Kampala. Ekimotoka kyatuuka wali ku ssanyu ne kikwata omuliro ne kinyooka, buli omu n'akiddukamu. Essaawa eno tetumanye eyo gyeri. Omulundi omulala kiireeyo neyita president naggulawo emmotoka ku Serena basi. We yatambula paka bweyogerera amasanyalaze ne gagiggwako. Tetumanyi na gyeri. Naye abo bonna batwala ssente z'omunnayuganda. Nfo ky'okukola nti nno katugende mu processing. Ebibala weebiri wano. Katukole kampuni ekaza emiyembe, tukole kampuni ekaza amatooke naye ne gatava mu gundi, ne gatava mu format ya matooke. Kuba waliwo time etuuka ng'ettooke lya 4,000. Naye ate wabawo kampuni erisobola olikaza emmere eyo n'egifuula oba pawuda nga etugula akawungu oba omuceere ne paakinga amatooke ng'ogoya bugoye n'ofuna amatooke. Nze ndaba ekyo kikola amakulu okusinga ebintu by'okwonoona ssente mbutuwa abantu bakola emmotoka. Abamanyiza okugamba oyogera bubi nnyo, toyagaliza Uganda. Njagaliza nnyo, naye nze mu kwagaliza Uganda saagala abantu bamu beegaggawaza. Kati nno ebintu bivuddeyo mbu bibaasi bino n'ebimotoka babigula China ne bajja wano ne bateekako ekintu nti Kira Motors. Wonooba onookola emmotoka olina okuba ne kampuni ekola entebe, olina okuba ne kampuni ekola amataala, olina okuba ne kampuni ezimba zi engine. Nese wano bakola akamotoka kamu ne bagamba made in Uganda, mbu yeye emmotoka gye tukoze. Nze sijja kubeera mu badonga abo. Kati story mugiwulidde. Njagala mumpite mu Nambuze we mukolera zi engine z'emmotoka, oba mu Nambuze gye mukolera amataala g'emmotoka, oba zi airbag z'emmotoka, because ezo na parts zijja ne zibeera mu mmotoka. Kimanyi ndowooza kye tukola mu Uganda ye battery. Uganda Batteries ekola so wanokola ndowooza wiring, waliwo zi cable Uganda zisobola ekyo kikola. Naye okusukako awo tetulina busobozi. Kati oli ovaayo n'agamba nti akola emmotoka. Pozi era bino bye bawukya wano katwe ne bagamba babireeta, waliwo neyakola ekinyonyi ky'NRM ate akitambulira ku ttaka ga mmotoka. Onsanga nga nvuddewo. Simanyi kyokirowoozaako, osobola okumpa opinion yo ku kintu kino ekya gavumenti okuba ng'eteeka ssente mu bantu bakole emmotoka, bakole ennyonyi, bamale bakole amasimu, babitundewa. Okukola kyanjawulo n'assembling. Senga Uganda ejja negamba we assemble cars, ekyo nakyo tusobola okugamba nti awaliwo enkulaakulana. Ogula parts no assembling mu Uganda. Kimanyi ne Rwanda oba assembling ML, South Africa eyo mpulira ba assemblingira Benz. Kisoboka. But when you say manufacture, police, that is a big lie, a very big lie. Yesinza na kukkiriza n'olunaku n'olumu. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. Tukusaba nti teekako ka video nga tulina munafono okuva Dubai. I'm out for now. Yeah, this is the final channel. Amanya n'eddoboozi ze Mulwana Richard okusinziira wano Dubai. Bakyali bandona ba asola bannange mwena gye muli abali alukuseisi
abali Beira, abali Dubai, abali Sharjah, Saudi Arabia, Oman, Afghanistan, Arukuz, tebirabira subscribing the final channel. The final channel, big up my brother, kamule ku bachali bange mwenna, benalinga nabe Kampala, bajatiza, Eddie Nsubuga Mulwana, Bosco Kizito Mulwana, Mama Vero, Kalemba David, bachali bange, mwena ba asula banange, tebirabira subscribinga the final channel. Buli wogisanze wonna subscribe, tujanjabuze ekintu kyamuvubuka munnaffe tweweeyo tukijanjabuze. My brother,